Alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuuliriza mbakulisayo mu Uganda lya weekend erya Easter. Bannange kansubire nti nno buli muntu Easter emugendedde bulungi nnyo baganda bange mbeebaza omulimu ogw'amaanyi gwe mutukoledde okuba nga mubeereddewo amayengo gano aga channel ne mubeera nga musubscribinga mulayikinga musharinga saako n'okukomentinga abajja mu comment section ate mmwe mbeebaza ekyensusso mukoze omulimu ogw'amaanyi ogw'obutaweera okulaba nga munyweza amayengo ga channel eno. Nyongera okubalamusaako naye nga amawulire agava mu ggwanga eya South Sudan oluvannyuma lwa byonna byonna bigenda mu maaso mu conflicts entalo kye bayita Cold War, olutalo olw'omunda olugenda mu maaso n'okuba nga lunyinyiitiza abannaggwanga aba South Sudan saako ne baganda baffe Abannayuganda abakolera mu mawanga ago nabo embeera egenda mu maaso n'okuba nga ebayisa si bulungi. Lwandigere nti no waaki tebalipotinga ne bakomawo naye si kyangu nnyo kati nga naye woogenda e Bulaaya n'okola n'owunzikanga investments zonna zonna ozitaddeeyo ne bano baganda baffe batwe bali wabula tulina kugenda mu maaso n'okubasabira. Amawulire agavaayo galaga nti no gavumenti ya South Sudan egenze mu maaso n'okuba nga esindikira Donald Trump oba US eggwanga erya America apology kwebyo byagenda maaso. Jukira gye buvuddeko nakulaga nga eggwanga erya United States ligenze maaso n'okulipotinga South Sudanese bannaggwanga ly'eggwanga erya South Sudan saako n'okubaninga visa zaabwe zonna zonna mu ggwanga erya United States. Kino nno entabo yava ku ki? Entabo yakuva kubanga gavumenti ya South Sudan yagenda maaso n'egaana okubanga ekkiriza munnansi w'eggwanga erya Congo okuyingira eggwanga erya South Sudan enfunda ezaali ziwera mirundi 3. Kakati US kye yakola nayo kwe kubaaninga visa zaabwe bonna ab'e South Sudan okubanga tebakkirizibwa kuyingira ggwanga lya America. Kino nno ensonga zaatuukira ddala ku nnyooge olw'ensonga nti nno ensonga zaagenda mu maaso ne zibijja akasonga akalinga akatonde kagenda mu maaso nga kawanvuwa. Oluvannyuma twalabako nga South Sudan nayo ng'ewanda muliro ng'ezzaayo feedback naye egenda ku lipootinga badiplomatiki bonna abali mu ggwanga erya South Sudan saako n'okuba baaninga obutadda mu ggwanga erya South Sudan naye amaanyi n'amampaati gabawedde oluvannyuma alabye nga ekyabanyize nnyo okusinziira ku bannansi b'eggwanga erya South Sudan abakolera mu ggwanga erya America. Kakati South Sudan ne government saako ne governor wa banka ne ba department yonna ekola mu ministry eya vice president mu South Sudan mu government bagenze maaso ne basindika apology bagamba nti no balina n'enteekateeka ez'okusinkana abaofiisa bonna abaggwanga erya US basobole okuba nga bawayaamu ensonga eno basobole okuba nga badissolvinga ensonga egenda mu maaso ey'okubaaninga visa mu eggwanga lya South Sudan okuyingira eggwanga eri America gw'omukwano gwange ali yampuliriza. Ensonga zikyagenda mu maaso. Jjukira USA gye bugivuddeko yayisa ekiragiro n'egamba nti nno buli munnansi wa America awangalira mu ggwanga erya South Sudan alagiddwa okuba nga alipootinga ewaabwe kubanga USA tegenda kubanga eddamu kusindika buyambi bwe badde esindikira bannansi baayo mu ggwanga eryo olw'ensonga nti nno olutalo lufuuse olutalo lugenda mu maaso nga batidde nga bagamba nti nno olutalo olugenda wakati wa vice president Riek Machar saako ne president Salva Kiir lugenda luveemu kye bayita Cold War, olutalo olw'omunda. Emabega emyaka 5 olutalo luno lwagwawo lwafiiramu abantu abawera 40,000 saako n'abalala 10,000 abadisplacingibwa abaawaŋŋanguka. Kati eggwanga erya America lyatya nnyo oluvannyuma lw'okunoonya engeri y'okudissolvinga mu conflicts n'ebula. Bano bombiriri balemeddwa ddala okuteeseganya olw'ensonga nti no bagamba nti agreement zamenyebwa zibakola vice president ne president ono w'eggwanga erya South Sudan. Oli ku Yugi Update TV kusinzira obanga otuwuliriza era webale kwekumira ku mayengo gano. Baganda bange abali emutalo w'amayanja nyongera obbalamusaako abula gwe wagala otweyunga okukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbagaliza Easter ennungi mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK
abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu People Power Color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi
ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda, wabula tutunuulira nnyo poyinti eno nti kyetugenda oba kyetulwanye kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.